Abavubuka bangi ensangi zino beeraliikirira okutandika amaka nga bawasa oba okufumbirwa n'abalala nga beeraliikirira okuzaala olw'ensonga ez'enjawulo naddala ezeekuusa ku byenfuna ebitasanyusa. Wabula bw'abadde akulembeddemu okusaba okwekwebaza olw'ebyava mu bigezo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga mu ssomero li Busoga High School e Kamuli, omulabizi w'e Busoga Professor Grace Lubaale agamba nti mu mbeera zonna kigwanidde abavubuka okufumbirwa n'okuwasa amangu ate n'okuzaala abaana amangu basobole okuteeka essira ku bintu ebirala eby'ensi nga kino baakimala dda. Kati omuntu weza emyaka 25 ng'obayiza ng'ofumbirwa era buli ali kumpulira ng'olina emyaka 25 ng'ozira mukazi ng'oza musaazi wake up nzituka mangu obe nikyokolawo bantu mubayize mufumbirwe mugayitibwe ekyo kitubire mu idiiro muzale n'abaana kubanga ensi eyala abaana ensi eyala abaana mubakuume mbalabirire nzala abaana. Wabula Professor Lubaale wano wasinzidde n'atabukira abayizi abeetuluba ne beepampalika ku bikolwa ebirina okukolebwa abantu abakulu abaavidda mu ssomero okukkakkana nga bakonzibizza emisomo gyabwe. Waliwo process y'okwegayita oyo omwawale waimwe kalisuule ate abasomesa mwegayite mutere kiki muleke kwegayita ale mwavaawo mwezaalisa akibajja mu ddwaliro gye bazaalira muleke kwezaalisa eyo waimwe ntabala ku bantu mirimu mwesengula ogwo gwatenga mu gutwayi mwegayita ogwakisuule mu gutwayi mwezaalisa ogwabasa mu gutwayi mwekuza ogwabasa mu gutwayi. Bishop Lubaale abayizi abasabye okuteekateeka obulamu bwabwe ng'ebiseera bikyali bamanyi kye baagala okusinga okulindanga embeera okubagwira obugwizi. Abaana abalivinga life of accident bateba kufaanana siniya wano oli kujaawa yebanantwala mpekano olusoga isinya siniya fo gyakola kyebanampa and from now stop living a life of accident. A life of what? Omulabirizi Lubaale wano wasinzidde n'alabula abantu bonna abeepampalika kukubba ettaka ly'ekkanisa nti balikamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga ekiseera kyonna bagenda kusengulwa. Wawona Busoga Diocese yakulipunta tube n'ebyapa kale tukubiriza buli muntu okutwegayitaku okufuna ettaka lino era olega abanga eri ali ku information ali ku byatukoba nga waliwo ettaka eryabula eryagozobana ebaafundikira ebaasandikira ebaatoga balitukobere tulitoleyo. Era wano omukulu w'essomero lino Oliver Nambi wasinzidde n'aloopera omulabirizi abantu abeefunyiridde okunyakula ettaka ly'essomero lino. Minor Bishop, we had a land wrangle down there at the dam, and I think there is need for the church to open up the boundaries for this land. And then, of course, you have heard that we are 600 in total, 601, and I think that is a low enrollment. Ebyava mu bigezo by'abayizi ebyakamaliriza ebyatuulibwa omwaka oguwedde mu siniya ey'okuna n'ey'omukaaga mu ssomero lino byagenda okudda ng'abayizi bonna bayise nga basobola okweyongerayo ku ddaala eriddako.